festival ekavumba gye kigenda okwabikira emikolo emikulu gyonna gye giri buli kimu kyonna tuli Kavumba. Abantu bali bakwesunga ddala abakyala bakwesungira ddala okulaba kolo bajje batya abantu abagenda okujja abami n'abakyala abantu bonna bwenna jangu bw'oba oyagala Bruno Bett ogenda musanga Kavumba kyonna kyoyagala okubibuuza Bruno Bett akunnyonnyola akunyumiza akawunfu n'akagga mujje Kavumba genda kusomesa 21 omwezi guno Saturday neeno. Enteekateeka ziri zitya? Enteekateeka z'Ekavumba tulina stage 4 twakisalawo nti abantu abasinga balowooza Obbiza n'Ogis Festival babeera bewasoma nabo banze bennasoma nabo naawe olina ba Obbibo olina abantu naye boyagala okuddamu osinkane oyinza okuba mwakola mwenna ku kyalo oyinza okuba mwakolako mwenna mu kampuni mwali mwenna mu taxi emu mwali mwenna ku boda emu mwali mwenna awantu wonna so abantu bonna twabayise abantu abasinga babeera mu kyalo ng'abantu bano obalabe eno e Kampala namwe bannamawulire abali wano mulina abantu be mwayita nabo mwasoma nabo mulina abantu eyo mu kyalo nga balaba muli Kampala so mujje twesinkana olunaku tufunemu obudde mu kaswa tunyumu abantu nga 5 nga tuvudde Kalungu tunyumu abantu nga 6 nga tuvudde Sembabule tunyumu abantu ab'enjawulo tunyumire olwo olunaku ebyokwerinda biyimiridde security tulina bannaffe aba Uber webali ensonga bazikwasaganyiza tulina bannaffe aba Uganda Police of course ekintu ekirimu nnyo ate tulina ne bannaabwe security etandika kuggwe naawe akasima okubeera nga okakumye bulungi. Abaana ba boda bagamba buli bw'oyambala essuuti enjeru ebintu tebitera kgenda bulungi tubuulireko ku luno ani akwambaza wakyusizza ku dizayina? Ku luno nakyusizza ebyambalo byavudde wala essuuti enjeru nagiggyeemu wanjambadde nnyo nammwe mugikooye olaba mugireese basusseeko etabadde nnyo naye kuno nagikyusizza sigenda kwambala suuti ngenda oba nyambaleko ng'omuyaayi. Ani agenda okukwambaza? Agenda okunnyambaza ajja wamuta G Fashions yagenda okunnyambaza naye nga mbasuubira okuba okujja nga myamyansa nnyo olunaku nga ndi mulala mugambe olwo tugenda osuubira okulaba ku mugole gw'otuleetedde. Ekibuuzo ekyo buli omu akyagala ekyokulaba ku mukyala era buli omu akyagala era buli omu akubuuzaga Bruno Bett omukyala bw'olwo naye nk'olaba na Uganda mwenna tekikwatagana na mukyala jangu Kavumba kuba mu programs tulinawo obudde obwo session programs sebwatagirina tulinawo obudde obwo obw'okumanya ddala ku screen za jjejje byali bitya nti banterewo akatebe olugero ndubawe. Kino ekikulu kye kigenda okunaazaako ennaku era tubuulire abasinga bagamba emikolo oba meeting z'emikono gyo gitandikako olwo ez'emikolo egiddako tulinde Kavumba ogeze n'ogamba nti omukolo gugwa ku Sande ku Sande tugwera mu kyaki obadde ogezaako tegeeza ki? Ate endongo eyaffe bwe tugikuba bannayuganda tubayita okunywa lwaki twaba tutte Kavumba bw'onyuba wakalaba munno twali batadde e Kampala kati e Kampala wali badde wakalaba munno ku saa 6 ne baggalawo tulinawo endongo limiti naye Kavumba ojja kuba wakalaba munno munyumye paka ku makya kati ku makya kyaki eziriraanye awo ova muvinga ogamba kaŋŋende entendereze kanyingire kyaki ya wano tusabe oza kuba olina ne munno gw'osudde ogamba ate munnange bakaba tusabire wano bategeko emikono batunyiike kiggwere ddala Obbiza kubanga bantu bagenda kuzuula bannaabwe nga beeyagalako kati ojja kwesanga obudde omugole yali mu tiketi era wanje toze mu kibuzo kya musajja omugole yali mu tiketi omukyala tali mu tiketi naye gwe jangu oyinza okusanga yeye jangu Kavumba kyosangawo kyekyogenda ogenda nakyo byonna tubimalire Kavumba ebisale tuyingira omutwalo guli gumu tulina emitwalo 5 emmeeza ya milioni 2 byonna byagala okumanya byonna byagala okutegeera tujje Kavumba olwo olunaku tunyumirwe obulamu emiyango gigulawo saa zigenda kubeera saawa 3 paka 3 ez'okumakya ku Sande. Akataleke kanti wakooye ebinene kati onoonya bintu bitono ki mu ndimbu tono tujje Kavumba tunoonyereze oba nyasha eriko bateriiko Kavumba olunaku lwa 6 tobaako wolaga wali okuwangula emmotoka terukyukamu olutuuka noonya kisumuluzo bw'ogwa ku kisumuluzo gwerinda budde bakwita kuseja okoleeze okube otwale emmotoka faiso gyonna bwekirina okwongera bagenda tumaze mukama jjajja mwasoma n'agamba twasomera mu muti nombuuza wasoma ne baani n'akonokwereba abaliraanye abo kitumugamba mujje mu ndongo Obbiza and Ogis tekigambika nti nno benze bennasoma nabo oba abakayitu bajjeemu kibira ddala ku muto ali mu kindagati alina ba Obbi bawatandise ekyambukira ddala ensonga esoose
abuzaki kujja n'omukyala ku stage ekyo mukisuubiri ekyokubiri twawulira nti omukyala yagenda tewavaayo okutangaza ku nsonga kituufu akyaliyo ensonga zonna saavaayo kuwugira ku nsonga ezimu n'ensirika neteekateeka ekivuubu nti Kavumba nsaba munauganda bwe naye n'ekibuuzo ky'obuuza ekikagana n'amaka ga Bruno Bet kyonna kyoyagala okumanya buli kimu kyagala otegeera nina obudde bungi ku stage nina kyusa emirundi nga 8 Kavumba ngenda kujja buli kimu kibanyo kino yalutunze luno yalutegese kana akawuya akategese ali wano atudde wali esooka ngenda kuziddamu Kavumba ekikagana n'amaka okwongera ogonza mu kibuuzo ayusingo mbasaba ku nsonga ezikagana obufungu ziddiramu Kavumba zonna era kulo mugenda kumanya mugenda kuba nga mutegedde oli alina kubanga byonna Kavumba nalabye omukono wa Mr. Lwamaawo